Ampuliriza nkulamusiza nnyo era nenkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyolwaleero mu ssuula Ssuubi asimattukasanya ey'ekitabo kyaffe kino Ensi y'okwejjusa. Katono okukujjukizaako we twakomye, twabadde mu ssuula Obulamu bwongera okumufuukira kagumba weegoge. Ssuubi mwe yasaliddewo asooka addeko ewaabwe yeetondera abakadde baddemu bamuzaale. Wabula tujjukira nti eyo kannyabo bambi kaggyeyo maziga meereero oluvannyuma lwa muzeeyi Zirindaba olwange taata waako okukasuubiza okukatemaatema. Ekitundu ekyo oba essuula eyo twagiwunzikidde nga kakomyewo ewa Mwesezi eyali yakawa obubudamu, wabula nga Teo omukyala Mwesezi asusse okukakijja Nyambu ng'akavunaana okumuyingirira mu mukwano gwe nebba. Kusaba onzikirize nve wano wennyini ate nkwongereyo n'ekitundu kyaffe ekyolwaleero mu ssuula eno Ssuubi asimattukasanya. Emyezi nga gyetoolodde, akaali akawala olubuto lw'omwana lwali lumufudde mukazi aggumidde era nga bw'oba tobuuliddwa ddala okaluubirirwa okumanya nti 17 kaweza miweze. Mu kaseera kano Mwesezi okufaayo yali assaawo kwa maanyi era ng'okwetaaga okulagibwa ali mu mbeera ya Ssuubi. Bw'atyo nga tayagala muntu yenna wadde okufaanana eyeegomba okuyisa bangi si banno obubi. Olubuto bwe lwayoyanga, musajja wattu nga waakusiiba mu kkubo ng'anoonya mpaka kuzuula ekyo. Wabula oluusi bangi ne bwe yabanga alina kye yeetaaze nga si kya nkizo nnyo, ng'ako n'obutayatula si kutabula bano. Kuba omukyala ebyo byali bimu ku bimunyinyibaza ng'ekibira ku bw'enkuba. Ennaku munnaffe mwe yali asuubira okusumulukukira bwe zaatuuka, Mwesezi yasaba ku mulimu era bw'atyo n'aweebwa Ssabbiiti nnamba nga takola asobole okubeerawo ng'afa ku Ssuubi. Anti yali amaze okukitegeera nti w'atabeera mukyala we afuuka kwagala kutaagula kannyabo. Naye bino byonna byali byongera kulumya Teo ssaako n'okumutuma okugaziya ettima eryali lyasimbedde emirandira mu ye. Era mu biseera ebyo yanaawuula ennyombo kafukunya nga tekimwetaagisa kuva wanene okuyomba ng'avuma bba wamu ne gwe yali takoowanga kuyita nnakunkunya edda. Era singa Mwesezi teyasangibwa nga mukkakkamu ayitiridde, Teo emirundi mingi teyandisimattuse kukangavvulwa. Olunaku bangi lwe yasumulukuka, emisana ewaka waaliwo oluyombo sinziggu olwaleeta n'abadduukirize. Ekyaleeta ekiwundu okusamba eddagala nga bw'omanya embuto bwe ziyoya era mu ngeri y'emu n'okunuga. Kale munnaffe Ssuubi mu bingi olubuto bwe lwali lwamuggyako mwalimu n'obutungulu, si kubulya kyokka wabula n'okumuwunyira yali teyeetaaga, era nga kino bwe kibaawo aba wa kubuuza mbuga. Kino buli omu ewaka yali akimanyi, naye ye Teo yali akimanyi kumugaziyiza ngeri kutulugunya mu Ssuubi wabula si kukyewala. Era bulijjo yabufumbanga Mwesezi w'ataabeeranga, kannyabo ne kabonaabona n'okwegoganga. Wabula ku luno omukyala ono yakikoza ffujjo, anti yakeera ku bunona ng'olowooza asuubudde bwa kutunda. N'atuula n'okusalako n'asalako ewatali kusaasira munne wadde akatono. Era olwali okuggusa ogw'okubususa ne yeefumbika effumbiro entamu n'esaala. Mwesezi eyali akedde mu kasuku ke akaali okumpi awo yagenda okuwulira ng'ekiri ewaka kirala bambi kyeyava apapajja alabe ekibadde. Yasanga munne entamu agiresse ku kyoto ng'obutungulu bwonna buddugadde, ekyamulaga nti mpaawo nnyo kirungi kye yali abwetaaza.
teyatawaana kumuyita akatamu n'akababi k'omugere bonna obutungulu ne bwevulunga mu vvu ate amangu n'ayingira enju ewaali gwe yali yeeraliikiriddeko. Yasanga mukazi wattu aziyidde anti olw'okutya ekyali kiddako yali asazeewo yeeteeka essuuka ku nnyindo emutangira obutasika lusu lwa butungulu buli. Bw'atyo nga bambi asigazizzaawo mumwa gwokka okumuyamba okusaka ku mukka ogutabangako mulimo gwagwo. Naye olw'okuba entubiro yali egenda kumumira kyeyava asalawo lwakiri akwate ku nkanaga. Mwesezi ng'asisinkanye bino yabuuza eyali aweevuuma amubuulire embeera mwe yali wabula nga tamuwuuna mpozi okusigala ng'assanga anaafa. Mu busungu enju Mwesezi yayagala agifulume ayambalire mukyala we amubuulire ensonga enkulu okumuviirako okweyisa ng'ekyoku ttale. Wabula omunyolo ye ne Teo baagukwata kumu anti naye yali aggulawo ayingira abuulirwe ensonga eyiisizza obutungulu bwe. Olutalo lw'ebigambo lwabalukawo wakati wa bombi naye nga mu bigambo by'omukyala akanigguusa temuli mpozi ng'awuliriza ggwe akamuteereddemu. Wabula wadde amakulu tebyalina naye ye tekyamulobera kusigala ng'ayomba ng'eyaguliddwa okukola ogwo. Mu busungu Mwesezi yabuuza munne ng'ayagala amunnyonnyole kyavunaana okumuviirako okukola nga Sempape era omutwe gwe gukyankalanyeeko. Wabula ekibuuzo kino olwali okugguka Teo n'ategeeza nga ye bw'atayola ŋŋaŋa kwata alye magi etuuke n'okumulemesa okukola ebyo ye by'ayagala. Ku bino Teo yagattako ekibuuzo ng'ayagala abuulirwe nti ddala olubuto lw'abangi lwali lwa Mwesezi okusinga okumulimba ekirabwa n'ayonka. Anti yategeeza nti okusinziira ku kunoonyereza kwe yali tabuusabuusa yali akimanyidde ddala nti Ssuubi ne Mwesezi bali mwami na mukyala bennyini abawedde. Wadde ebigambo ebyo byali bibanja Mwesezi ebyokuddamu ebiwerako naye teyaddamu bingi mpozi okugamba Teo ng'amusaba amusonyiwe okumulowooleza bulijjo nti alimu ku magezi amatonotono ate ng'ekituufu teyalina wadde empeke. Bingi ebyavumibwa Teo ebiruma naye kino kyamusukkako era singa ddala alinamu ku magezi nze ndowooza yandikaabye bukaabi okusinga okukola kye yali ateekateeka. Anti oluvannyuma lw'ekyo ekyali kibalagala obunyale yagalula oluyimba akuba ebba wabula enteekateeka ze ne zigwa butaka. Mwesezi bw'atyo n'asindika eri ekinene ky'awanga. Oluvannyuma lw'oluyombo luno obudde bwaziba mpaawazzeemu kunyega munne. Bw'atyo Teo ne yeggalira mu kisenge n'azimbira omwo nga ttimba enaamira ate ye Mwesezi n'asigala okukkakkanya eyali tannatereera bulungi. Mu kaseera kano embeera y'okuzirika Ssuubi yali afaanana eyagivuunuse wabula ng'omutima guli mu maziga kuba yali akiweera obujulizi nti ye y'ensonga okutabulatabula abaalina omukwano naye nga bambi naye si kwagala kwe. Yamanya nti entabo esinga kuva ku ngeri Mwesezi gye yali amufaako bw'atyo n'asalawo atandike okumweyisizaako obubi kitte omutima gwe olwo alekere okumukolera ebirungi ebyalumanga mukyala we oba nti aleme kuddamu kumugamba ng'alina kyonna kye yeetaaga. Era mu kino kannyabo kaali kagendereramu kukendeeza ku bukyayi omukyala bwe yakalinako alekere okukasojjanga ku luwonzi. Ampuliriza omulungi, kusaba onzikirize wano wennyini we mba nfundikirira ekitundu kyaffe eky'olwaleero mu ssuula eno Ssuubi asimattuka ssanya. Ate omulundi omulala we mba nva nkwongereyo twongere okulaba biki ebinaddirira. Nga bulijjo atakuumira mpeera nja kumusaba abankuumire
mubeere bulungi mwenna mweraba.